Ebyo nga tubitadde ku bbali mu muzannyo gw'okuzimbya emifumbi Omunayuganda Yakub Bin Hassan wakolekera eggwanga lya America mu kibuga Columbus, Ohio okuvuganya mu mpaka eza Arnold Classic ezatandikibwa mu mwaka gwa 1989 era nga ye Munnayuganda agenda okusooka mu byafaayo okuvuganya mu mpaka zino. Natandika bodybuilding emyaka nga 15 mabega. Sasookera mu gym, nasookera mu kusitula bidomola okukima amazzi. Wenkima amazzi waka nga tanke ejjudde nengendako nimba neighbors okutandika okukima amazzi. Muscles zino zomulaba Yakub Bin Hassan zalina tricep, bicep, forearms muscles zino zomulaba Bannayuganda gye bakyasinga okwogerako 10 packs zentero okwogerako basebo ne banyabo sabizimba mu gym alone. Nasookera mu byalo okusima amazzi. Empaka za Arnold Classic zitegekebwa eyali omuzannyi wa firimu naki ku Arnold Schwarzenegger nga zakuzannyibwa wakati w'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno n'okutuusa 3 omwezi ogujja. Era akadde kano Yakub Bin Hassan ali mu kutendekebwa wali ku Melin International Hotel mu Kampala. Batunulira profile yo balaba nti nawangulako ku Mr. Kampala netabyemuko ku Mr. Uganda. So I have a good reputation, good profile to qualified in these coming championships in Columbus, Ohio. One woman, one man is the way to go. Muscles zino zenina, biceps zino zenina. Tosobola kuzimba tiny packs ng'oli muntu w'abakyalo okubawo n'okubeera. Ate njagala kugamba buli muvubuka yenna ali eyo wabanga olina ky'oyagala you have to sacrifice. Kati ekyo nakisadaaka era ne maama w'abaana namugamba guma tajja kudduka kubanga amanyi ndi solid wenkoma ate mba mukambwe ennyo. Yakub Bin Hassan yali yafuna obutakkaanya n'ekibiina ekitwala emifumbi mu ggwanga Uganda wabula gamba nti yabeetondera bwe yategeera nti amalala ge gaali gamutawaanya. Omuvubuka wabeera ne tricep alowooza nti alina ensi yonna. Yakub Bin Hassan we nafuna 10 packs nalowooza nti eKampala yonna yange. When I wangule mpaka za Mr. Kampala Men's Physique in 2021 natambulanga ku street nga nanuka bunanusi nga tewali aŋŋamba nga ndooza kibuga kyange naye amalala katutwala babi. Natuuka nalabira ddala nti kaliya yange eri ku mukono gw'abo abasajja. Natuukirira Twahadungu ne mwetondera nengenda ku National Council of Sport kubanga nabona bafumamu era nga wondaba ndi muvumi ne Katonda ansaasire ngenda nzikakkanya mpola mpola. Natuuka ku National Council of Sport nemba meetinga ba members era nembetondera ne bansonyiwa. Era Uganda Bodybuilding and Fitness Association and National Council of Sport bebampa recommendation okugenda mu America Embassy okusobola kufuna visa ya America. Ono yasembayo okuvuganya mu mpaka eza Mr. Kampala mu mutendera ogwa Men's Physiques ze yawangula mu mwaka ogwa 2021. Buli yeetaba mu mpaka eza Arnold Classic aweebwa $2,000 so ng'omuwanguzi awangula emitwalo 10 egy'ensimbi z'eggwanga erya America. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.